naye basobola okubeera akasimu n'ojja bafa tusobola tugenda zikisa ku bantu bakusima milambo. Kusima ntaana, kusima milambo. Okuziikula. Oli okuziikula, oli okusima ntaana, kati kano ke twaliko kwasangako. Kali kusima ntaana. Nga bagenda kuziika. Nga bagenda kuziika omuntu waabwe. Naye nga era ffe abaali balina okakola kakalimu abo. Emirimu gy'okusima entaana nga simu abaawo nti gwe abeera afiiriddwa giba gitya ddala. Omulimu ogwo nze gwolaba mu Buganda wange bansibako. Lwewava nogaa kuyingira mu bya kusima ntaana. Mwabba abafu ne bakola bakusima ne baleka bakusiba. Siwe nava nti oba ngende nkola ekyo nedda. Naye kale embeera tiwe nasobola oba nga nasibwako kwe nkugambye ng'egye nasibwako. Okuvaayo kwange navayo nga life yakyuka, buli kimu kyakola ki. Okyakyuka. Emabega kuba obukubi gyonu getukole muganda wange ogye bugenda wala bafudde. Waliwo yafa. Esimu etekamu silent ogikwala mbona we naddengo nasaba bitegeera. Lwakola gy'asobola oli smart odde oli smart kumbe gy'ova kyekyo. So oli akusanga mu bbaala ng'okirinze buti nga weesaze bling bling zonna nga baga abavuka bakolamu abo kumbe akasente gye kava. Sente gye kava tebamanyi gye kava. Kale omukutu Good Talent kwe tulinnya erinnya lyange nze Sonko Muhammad. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbalamusaako nnyo nnyini ddala mukola ky'amaanyi nnyo ababeerako ne mutugoberera batubayitira emboozi ez'enjawulo. Emboozi ezimu ze tubeera tuleeta ebiseera ebisinga obungi zibaamu ekyokuyiga. So naabanga weefumidde ku mukutu gwaffe guno kitegeezo gy'alaba nga bw'oyiga. Zibaamu by'otasuubira ogamba kino kijja kitya nga kyewuunyisa. So bwe bityo ompya subscribe nga kwata kade tubeera ate nga tweyongerayo. Namukwano gwange gwe naye wano gwe nguyikiriza olunaku olwalera we mbadde mpita ayita ne ngamba kankyame mubuuzeeko ambule y'ebintu abiraba atya. Nasembayo okumulaba amabegako naye leero we musanze ne ngamba nyumyemuuko n'omusajja ono osanga gye tunayinyumya binakubeesabeesa gwali ate n'oba ng'ofunamuko ekyokuyiga. Owange obulamu bugamba butya? Obulamu so si bubi. Obulamu bulungi. Kasane wamwe kaaka. Nkuba yagendera kendemu kala kasana gatufuna kanja ate kocha. Akulaba yali bitaza okumanya bwe tuli naye yani like erinnya. Amanya agange bamuta Professor Rico Kaliba. Professor Rico Kaliba erinnya ndi buli yali aswaga. Tutambule n'eri oba n'eddala nalyo nali tugamba. Eddala linzo osanga kujja mu mboozi gye mwana gimulese gye sitamanyi. Nenga agaddala eggwani. Amanya aganga ageddala amazaali bampita Kimuli Rico. Kimuli Rico musajja wafumbe. Okay. So agakola sente Professor Rico. Agakola sente Professor Rico Kaliba. Naye nyakole kale akayugi. Kaliba yugi Uganda. Okay. Nasembayo kulaba emabegako. Gye twali nakusangako, gye twali mu kuziika. Nga mwabali awo mwali mufiiriddwa, mwabali ku byentaana emanju. Poze kayo enkisadizewa. Kayunga, ebiba kiwazi kayunga eyo mundako. Kayunga. Kayunga eyo omanyi? Kali mukena lingenzeeko kwali onsanzeeko. Si mwabali bafiiriddwa. Yasi gwalinga kali mulimu nti noffe. Ffe tukola mulimu kati nti oyinza obba ng'oli anakubira akasimu kuba kali naye ntali kalimu wala ebbanga. Naye basobola okubeera akasimu n'ojja bafa tusobola tugenda zikisa ku bantu bakusima milambo. Kusima ntaana, kusima milambo. Okuziikula. Oli okuziikula, oli okusima ntaana, kati kano ke twaliko kwasangako. Kali kusima ntaana. Nga bagenda kuziika. Nga bagenda kuziika omuntu waabwe. Naye nga era ffe abaali balina okakola kakalimu abo. Emirimu gy'okusima entaana nga simu abaawo nti gwe abeera afiiriddwa giba gitya ddala. Emirimu egyo ebiseera ebisinga bakosana ba funeral workers oba bamanyi abo. Aba funeral services weebata. Naye kati engeri gy'ebiteri bino gyeke bali babbeeyi. Naye kale ffe tuli balayisi era just kali mukatubeera katukumako obukuumi. Wakati kino ky'okusima ng'entaana ekyo sinti buli omu aba n'omutima gwakyo. Muwamu aba batya. Bamuli tobaamu nakutya n'ogamba owa nsiba entaana sinza anaddako okufa nange ne bansimira. Osobola kifunamu okutya naye era kali kalimu.
oba olina okukola oli wanaga nti ogwaye mu mulimu gwa bodaboda nawe zitta abantu ne bakuba obutayimba nokeera ku makyanvu bye boda olina ogenda okukola kuba gwe mulimu gwo special gwino bbanga weguli nti nkole era kyemanyi oyitembi wansangira e Kyewuunyisa soli wabanga afiiriddwa abayita ne mujja ne musima then ne mubayambako okuziika ne babasasula yasasulirawo okubeera sente zibeerawo zo kashi naye mu mirimu gyonna egiba giri mu ggwanga era gwe n'oba ng'olonzeewo ogwo nti mugende musime ntaana mubafu mube nga mukola mbafu okutwaliza ewamu omulimu ogwo nze gwolaba mu Uganda wange bansibako lwewava nogaa kuyingira embya kusima ntaana mwabba abafu ne bakola bakusima ne baleka bakusiba siwe nava nti obanga enenkola ekyo nedda naye kale embeera tiwenasobola obanga nasibwako kwenkugambye engeri gye nasibwako nkuvaayo kwange navayo nga life yakyuka buli kimu kyakolaki okyakyuka bakusiba bbanga lyenkanaki probably ntiza n'omwezi omwaka gwali guli kubikwera jinga myezi 8 awo okusinga 2 okubala omwaka ogatagata ebbanga lyewamala ku poliisi balama kati ebbanga lyonna lyonna eryobala muno erya poliisi rimandi bikira paka kusalira kati babalamu ebbanga eryo wemandi bazeebazeemu like eya kiba kikwatayo kumulimu olwo nga bakusiba bakulanga ki kuba buli muntu ena abanawo omusango manyi tugamba bwe basiba baba babbi baba baziba misanga babbi baabo kasita baasa yitawo kati gwe bali bakulanze ekyo kati emboozi eyo ey'okutusiba eyo ey'okunsiba nti kyalinga nga kikwekweto operation nti oyinza okujja kati wekujja ne bakwata basobola okuteekako omusango okutakola ki otamanyi naye kale ffe baali batunoonyezaako kumala ku bbanga naye nga batusuubiramu tukola ki siimanyiiko era batukwata mu kikwekweto ng'ekyo batukutte banjanze mu nnyumba abane basanga abakutte netusako ebisango by'obubbi n'enjaga yo batusanga nayo tojeegaana bansanga nayo obubbi nayo nga kweguli fayiro gye buli so bakusanga n'enjaga tebakukwatidde mubbi bakuteeka buli newe omulamuzi akkiriza bukkiriza nti abanyonjaga be babba era aye omuntu asawulira ekintu kyekyayita enjaga yalina engeri yakitwalamu ye nga ye naye tosaba banenya nti era babakutte ekyo bakusobereramu ekyokutereezamu n'obubbi kwebuli so okukakkana nga omalidde bakusibira waggwe kitalya luzya nalufeena tulya amakolera mangi okukwata kwange basuka kunkwata ne bansoose bweyogerera nava bweyogerera ne bantwala kira kuba kira kooti eri awo osalirawo obusalizi era namayo nakumbale nga wemanyi ebya gavumenti tolwawo tewali moloka nti ogenda mu kkooti osala busazi luguudo nasika bantwala ekitalya for remand kuba ebiseera bitwali bya covid nawo bijjukira president yataddewo lockdown eyo kati nga ate tunasookera kitalya waliwo gye bayita room for quarantine mu biseera bya covid abantu be basibanga basosanga kitalya mu quarantine y'ekkomera ne mubeeramu katono mwamalamu bbanga kyongo naspendingawo like 2 weeks ne banzijjayo ne banteeka Kampala remand nakuteeka Kampala remand eruzira eruzira Kampala remand kuba ruzira nga yo emu prisons nga 3 kumpi zilinganga 4 mulimu Kampala remand mulimu Action Bay mulimu upper prison mulimu women abakyala bo tebalimu bya Kampala remand nakibaba wamu bonna abakyala bo babagatta bugase bonna kuba bo bakyala oba musiwa oba yatta oba yabba just ntino awo abali awo bebonga onano nkute Kampala remand yabo abakyatambula kooti naye bano basalira babajjawo abamu batwala ekiggo abamu batwala mu zifaamu okufaamu ne batandika kukola mirimu gya gavumenti kulima kola biki bwebiti kasaba nga amaze omusalira naye gwe watanasala yeetalima aganasalira nga akyali ku remand baba bajasi bakyakunoonyerezaako olabe ebintu nga si byangu kati embeera y'ekkomera eno ddala ebeera etya like otunulira ebyekkomera embeera eno ebeera etya embeera y'ekkomera ng'okigasibwamu si nnungi naye waliwo avaayo n'agamba nti ekkomera ddungi kweri buli omu ndaba avumirira
abata nagenda yo musajja Bobo yeni yennyini era yennyini yavaayo n'akugamba siddungi yesa badde ddungi ali badde batwatusobola tulabirako n'ogamba wayi naye abansiika ngende naye si kirungi genda ya siddungi kuba ku nsonga ku ndya yayo enneebaka embeera n'endabirira yaayo buli kimu kwegamba banga tolina mutima mugumu n'obulamu nga si buli bulungi ozifiirayo wali abafiirayo era oba abagamba omuntu obasasibiddwa obanga agenze mu geyeena eri gye bayite geyeena y'okunsi toba tofudde nawe oba ogenze mu bulungi bwa geyeena bwennyini bwekiri naye nga bafiirayo abantu abamu makomere gwe banga bafiirayo okuba ebiseera by'edda bakolanga n'obulabba bakola ng'ovudde ku muntu omuttirayo obuttizi naye nga mukuboli n'atuukayo n'alwala n'afa ewali abafa kuba nze nga nze naliko overall yabeera ati abantu kati overall yabakomandi gaba RP ne ba inmate si bonna buli musiba alimu mulimu amayinja ag'enjawulo omukulembeza simbayo kuba ow'amaanyi ate olwo bimpulira simanyi bakatikkiro simanyi baani kati wali wansi wa overall bonna abaana ba overall wabayo chairman babeerayo overall ngaola chairman y'ekyalo wabayo chairman kati waliwe weyiba ekomera wabayo chairman kati nze defense tubikimunza ino kiyingiriramu deni twali chairman naye chairman okolamu ensobi nze nsokimaliriza good defense wala chairman yali ensobi ze yakolaawo nenfuka chairman yali nenfuka ne overall empisa zange ajika nali nnyimba wali oyimba kati nga omukomera muno mubaamu okulonda ne mutuwalula ne bagamba nti onakuba omuziki gwe tubatulonda kati serebu mukomera ekyo kyebayita kaguje bebambebaaliwo ku firimu za ISP kintu kyalabantu kaguje noba oli mutini nokinenga gwenamu kugumegumu enamu ekibulibuli kwegamba oli sharp osoma oluzungu luki byonna nawe n'okuwandiika kompyuta osi obama bakola basirikale bonna bakulaba oli part of that ebagamba ona nemukonjuka engeri nali nnyimba naye eddoboozi lyange ate nga bonna bamanyi ndi muganje enyamba yakwa ne business gabanga omuganda wange oyo eddoboozi ndibanga ddenemuko eryobusiness yokka nga lisobola okuggulawo odiyo polizoni yonna ne bavaayo babekomandi osinza agiyita temulimu bizindalo mulimu bakozesa okozesa ddoboozi mubaamu ne kati engeri gyebye prison awo bimanyi prisoni wekenyini omuntu gwe prisoni ewe kiri kyo kati nze nali mpogana nnyo nga mbayita ngeri nali nange nkyagaddemu endi transferring ndi muyimbi mba nkolewo n'omulima gwange evoko lyange obanga lisawuninga bulungi kati mulimu mwakubanga muko kulaga mulimu omunda mukomere eri twayimbira ddala kuba oba biseera bya Christmas ebiki biki naye bayita bya HIV bikini kwegamba nga batwawulamu bajja Kampala imani bajjayo abasaso oyimbamu kati nga ina overall ate nga nze kagujjewo eri okuyimba buli kimu namanya abana wali kali bavuga ta smoke ene muyimbi tugendayo era nga gwe bawana ku prison yona ne gaga yasinga kubaraga yali yasinga prison yona kati bakumanya batya nti oli muyimbi obera ono bayimba yimbira kati nze nafe kitalianga najuka amba mta Professor Rico amanya agange nga we nasosa kati ate eriwe natuka ine nga Professor Rico twamusiba Professor twamusiba kati erinya nendikyusa nengamba kwati nyali yange amugana bimuguwa muguno wange yafa muzeyi wange mukulu wange business kanga degi business ne mange na musajja mu muwagizi wa Tomiri Spata omujama yiko oyo Babs Katero eleka konga ngamta Dizzy Spata era mpezo nabanga nzagize Dizzy Spata wao ngenya Dizzy sound ngane osinga akankana na mukawera RPC yesebo era we na wentyo kane mukuyimba oko enya bajja balikola ki balugobera bwana tekako n'emipiira eyo empaka ya biki nga tuyimba biki kwegamba mukubera empisa zo mukomera bibaayo omupiira biki nebiraki zezikoyimirira ne kigubuli kyo katono so kutaasa mukuba abana bayirisi bangu abana bayirisi bangu osanga buli category y'omuntu kiba n'ebirwadde ebingi nnyo era mu kuyimba okwo twagenda tusolooza mutugenda tuyimba mu action ballroom kati balina olondamu bonna abantu 100 ani asinze okola ki okuyimba kati nze yawangula ku engule yayo ne trophy yayo ngenjeeta bwe bakutokuva mukomera wavayo yana abanda ku mukutu kyemanya abamanyi kunya Dizzy Spata bamanyi abali ku mukomera eyo bakimanyi ejo wangula engule eno bwe batuka kuta ovayo nayo ogireeta oba ogirekayo ekyo kya prison kiba kya prison ogiwangula n'oba nayo ng'okyali mukomera okiwangula bw'omu celebrating for that time
paka ku time yobanga muyingira kye bayita okuyingira wodi mwebake kitegezo celebrating na chona kulunguluka kalo celebrating ngao izo ya saa 10 ibaya OC ibaya prison nti baba just osigonga ko record bakube kifana nti no yewa yimba bigweserebo abo chichi bifane bisigala yeyo munda bebase babala babisanga yo yenza ali ku snaps zabo zona za prison kati bona obudo njogerera n'abalala nabo wasanga haya bajja babiwangula nga babatimba baba ne kamera okube ekifaananyi no wali okono n'omusajja ono muwakabi Luzinda yaluwa bamuyita Luzinda kuba abasajja bano batekanga mu kusente okay naye omuntu onyuma emboozi y'ekkomera kati ng'eyo sayidi ebeera ennungi ku mutatu tukanalooza nagante ekkomera lirabika lyangu olaba yimba noyimba bamanyi otegeka amazina basoma n'okusoma baba n'ennaku za HIV era tukanalabanga obulamu bulinga bwe mubo wabweru eno obulamu bweri siwe muno bwabweru kuba obulamu bweru accidentally wokola any mistakes slightly oyinza okufiirayo batya nti buli omu ngeri babasebe baleese kintu muba mu continent yemu mwaba bava eri abeeno abavawa mulimu abeeno kati bwe baleeta mubamu abantu bajja n'ebirwadde byabwe oyinza okugenda tolina kati kagamya kankasimu tokalina wevayo kalina waliwo komera limu nga bagateekamu omukazi n'omusajja andikala amagiyita tubasheyalinga amagiyita asobola okugiyitamu n'omusaza akabantu bataano tolina ngejogera kikola mu kigaana ate wekigaaniya ziba kiboko mu bigere bakubera mbigere wansi nga musibe muno yakuba musirikale kati ngangwe nalinze kaguje overall ogwo ayita gwasooka bakakaka mu kibooko bakwina n'obakuba era bina bakubanga embooko nabakankona mu kibooko ne just nga yeye omukuba munadde bayi nagamba overall wakabi bami mpisi njize nengo mkuba omubuulirira naye nga ne tomukuba nti kwagala abala abasajja baba balina okukozesa mu ekyawe nga mmwe abasirikale omusirikale asobola bayingiramu nga talina mweyagala ennyo kiringa nga nakusinyawo ka virus naye ka virus kalina tambuliramu mmwe omusirikale just anabeerawo okunyumirwa n'okuba muno kiboko mu bigere ye omusirikale aba akola ki abanyumirwa obunyumiza abasikala nga comedy nemwe muli mu kukaaba kyova n'ebintu bayita obubbi so biki ebyo ngamba bavuuka bannange tebabiyingirira kuba si byangu gy'otuukira eyo oyejjusa wekka bantu waliwo abagamba nja kukuba bansibe nze kuba ne bansiba kati ate awo kiba kibuli kibaitamba n'abamusajja mukulu abakyalimu obuvubuka kibaita okuba eddakika aba alina amaanyi agamangi naye amaanyi gaggwera eyo abawozajja kuba ne basiba baba tebasibwanga kondo bonna abanene babasibyeko Brian White bonna bavaayo nga bakakkanya eri si wangu kobeera ani ovaayo ng'okoleza eki okiwulidde kiri ebintu nga si byangu naye bantu boogera ku bisiyaga makomera eyo negye basiba abakazi bokka abasajja ebisiyaga byo bingi naye just tusabe busabe mukama atuyambe kuba ebisiyaga era kyemmanyi in my thinking capacity nabadda nti ebisiyaga nga byatandikira namakomera kirabika kuba gyo gyebiri bingi babikola beyagalira abamu bakwata banaye bwampaka mubaamu abajja nga babikola kati olaba kati ebintu ng'ebakomera ebyo mulimu abaana bateeka mu kkomera nga bo balina kampuni z'ebisiyaga ezo abazungu bateekamu ssente bo ne bakozesa akakodi nga baagala babaleete mu kkomera n'okubeera mu kkomera baba bamusasula olowooza olina musibe munno nga tayazza musango nga ye bamuleeseeyo okuyigiza bisiyaga naye ng'agenda asasulwa buli mwezi bw'omanyi obonaabona na musibe munno nga batukira kwagala ovayo bamutamukinaabayo sente babakyalirawo ekyo bagisema baganda be si baganda be baba just a part of the company bajja on behalf olowooza those are family relatives bebaze kumbe nedda ebisiyaga biriyo mu bingi era bingi just mubaamu ababikozesa lwa njala babikozesa tebalina ssente batya olw'enjala batya nga gakulya bulungi yenuma ate nga nteekawo ebbina kale emmere yeri si nnungi eyo musajja wange good talent si birungi ebintu eri si birungi kufaana kuwona emmere yayo yokka ekutama n'ekukyayo obulamu bwo bwonna kawunga eva omanyi bino ebasooka okuba mu biringanga kyakyo yennyini akakutako ku kawunga kyakyo yennyini kasooli kyakyo yennyini gwebagweya n'olya tuba n'oba oli agenze yavaayo ng'okoze omubiri bigeza utwala n'embizi oba biziridde zigejjera nawo
Kyachu agezza kwegamba oli avaayo nga tategeerekeka ne bijayanti ebiri babize ekitegeeza bizimba omuli ate bemugamba ebite naye nga yasi birungi kubeera ekintu ekikuzimya n'omubiri mu speed miliyoni wali nakitegeera lwaki oga omuzungu tabikozesa kabeera okuba omwoyo kati obadde ogamba nti enjala ereeta ate ebisiyaga mukomera enjala eyo oli asobola okujja nga alaga nti nno kale omuntu byuka engeri gye twebakamu mbi mwebaka kabaita akagongo okukyuka waliwo RP police muwodi RP police aba musirikale ye yakola ngaafu musirikale yawoggana tukyuke notawoggana olina kibooko ku bigere caca mwina okukyuka sokoleke mugenda okwebaka ekibibasa wata kiba kimuba bangi muwodi kati wodi ogiraba ayinza obeeramu abantu nga 2 ku 3 naye nga 3 ku bibyo bimanyi bulungi okwebaka okwo mugenda kwenyiga mwebaka kagongo kati nga babanyiga okunyigira ddala completely seriously ate okola gumi slap zeziriwa ate nyinza ogamba siri bubi sijja kwebaka kantule butuuzi okomera ogenda byogera buli omu kyona omanya oyingira kumera manyi oba mubbi wewe wakolesebwa aido okasoyingira noyambala kanifomu kayera ako oba mubbi erinnya eribaawo nwati oli mubbi nojasa oli kusangu bakulwana wali bakulanga mubbi kati nga mwebaka kagongo tayi mwetuuka olina bagamba kati tukyuke muve mu kagongo bagamba nti omubbi alina kubonaabona toba mubbi bangi ali mu makomera nga si babbi olaba bewawayiriza bali ku misango emirala nange bampayiriza nembigendamu naye ekyanyamba nakuba nayiga biyigiriza ebyaddala nafunamu okuyiga nekyawaita okubajetinga zindi oba okoze bizinesi eyimiriddewo esoyimirirawo osogibalirira n'okusevinga era nembiyiga komera liyigiza okusevinga gye babayisa kyacu oyiga okusevinga tenemerya birungi byokka tolina alya birungi byokka naye wenyini babayo empisa za counseling kuba tulina okwebuulirira kuba oyingira mu wodi wabayo katikkiro obudde yabakyeyamaanyi omwo kati abalina obabuulirira nemugenda ku njiri musaba abalokole babamu buli ddiini zimwe ziri abalokole basooka osaba nekuddako abasiraamu saaza okuziina abakatuliki bagoberera abalokole abasaba basemba olw'ensonga bazinira ku budde bo batambulira ku budde esaala zaabwe so era obudde babugobereza bulungi nnyo nti kumakya kusaawa 7 kusaawa 10 kusaawa 12 bagenda ne basaala tebamisinga swala kiri mukama wange kitegeeza emizikiti mwegiri omwo munda omuzikiti gyeguli nagwo obudde butuuka abalokole babateeka mu tenti anti buyinza obba obudde bwakubeera mu wodi ate nga eswala etuuse eswala mugikubirawo nyini mu wodi zammwe geza ofulumu ebweru nga bagadde oba omenya kolomera ddamba eyo ebagamba omenya oyagala kumenya komera gyota escape eyo gyofunirawo migo nakwambezako nogunifomu gwa redi awo egyo emyaka nga oli kukomite emyaka egi komiti ekitya komito bwayambala uniform ya red kitegeeza gogenda sooka obeera awe togenda teninga kooti abakomera basobola okudilengisa kooti ate kooti kumala emyaka ng'egyo bw'okusambala uniform eyo oli ku escape eyo so myaka egi nga baba bakwekengera kati wakufairos ezo gwenyini gwe bakusiba okukyali ku rimandi neguno gwoliko ogwa escape weyaba nino ogwa escape wede guba gwagusaliddewo emyaka gyegyo ebyo ogenda gubeerako gwo tebakusalira muko tebasalireyo mukomera wanyini mukomera bagambira ate wafunako ku chance okulaba ku bakungu be bayita mu komera ne babasibirako mu odi emu bayese kati nga sipapa ali mu komera right now oba bo babasibira walala sipapa nagenda ogendayo nga sipapa avuddeyo naye nasanga aguzeyo ebintu nga ma TV ebyo sipapa oyo Brian White gwoyogerako naye sipapa bamusibye olwedde ndowooza gwe ng'ovuddeyo sipapa bino byamusibidde bino uteliyo balala bakungu bakozi mu gavumenti abagagga be waliyo olugundi wegomandegamba luzina legbanyanya limbuze kati waliwo hanyuma okupayini wane yali atamane Brian White yamuyita luzina limvuddemu eddala kati abo bo babasibira wamu nammwe era bagamba kyusa akangu ne bakyusa bo waliwo community private eryabwe nti ba VIP bo kati aba VIP kalenya bakampali mani wayo pisero gyobatekamba VIP naye VIP bajja nga mwanyi nti omusajja mugagga bamugabya muzi woodi weyaba nina asobola nga yamba woodi
wa contributing a saboni asoga manguze box na kwa wodi musobe abantu ngaji bibiri nenga mwe abantu aba abasoko ya masiketi osako yamba tuwala chali ya abakanyugere kati era nabo babachusa akagongo emboko evuga ne bakuba nsimbigere oli abaye bakeri bambali abugondi bugere ngabona ntemu biri awo ba VIP bugere kabiri kadugobo inanga gwa ina muddala kamenyo okusanga busatu katwala bano bakaguje bano eva overall bakatike twebakanga bali wafu obango oli mukulembeze muli fali sobana John TV bidoma byamazi byabo bana abakozi bonga babiri kulya bibera ekitegeeza go wabere li wali ina ekiriri ante mubamu kati basibanga abagaga ngako anokwegula kwa masimu zali mu control gago olaba osinza ali mu control buli kimwe nasokera kunze waya amasimu nti omusibe wayagalidde akubira omuntu esimu ali ewe zibawo ku macha naye nga nze overall airtime wakomera fege nyingi tukotwe contributing by word egeno kuba mweno week amasimu silent nga mukawa ready ebegendo kuba contributing ne baje ne bagantire bayino nakule bakuba amasimu weno ina kuba kuba ina babuzi ne weekend tukuba amasimu ba weekly days emwezi ekomera mpanvu abatulaba naye twagada tukigabaneko cut back to ovayo because omuntu atuuka mukomera na serving bagamba obusibe bikola ki bugwa omuntu abeerayo no serving mukomera no tukatayi muno bango ino kola kyo ino okuvaayo kati ovayo koti yakutabya ali bitya wa serving ebanga ne igweto koti ne nina moto wange omuta Nicodemus soja mama muyimbi naye yalinga ampeza okasente kati akasente kanga akunganka kunganya namukubirawo omuntu wange plan kyona uchichi nanselewo bekyebiri kadi nganze ekyebiri sakiryanga nnyo olw'ensonga gye nali overall ngalo ebyokuyabajjanga balina okwegula ko bayambe bisiki enkyakube ku ddabo y'obuujo obiri alina okupaketi y'amandaazi mulimu abosanga babimanyira bali mukulembeze muli kadi nganze mba nabyo wali kubanga naye nabagamba nze siri mufuzi nendi muki mukulembeze ekyabana kye bayagalangako mukomere eri kati nganze sene zange nsaving era nze nalina akaloza emitolo nga jjanga agabiri nga Demas mpezi zabiri nga banayimya tebali wali Demas mugana nange Nicodemus tasobola kujja kuki abalina bushishwa n'obushi programu ezo kitegeera programu ebadde nayo inasheka nga inashe walala nenkyemalira nganze omuntu era nagaa Nicodemus soja kati nze nganze kankikole ki ningina ningimpiryam pre-bargain nokolota pre-bargain nti am pre-bargain pre-bargain yetya nti obagaininga nani yakusiba n'omuntu yakusiba nani yeba state ne state n'omulamuzi wali kutayemu eyo kati nze jjukira ogwange gwali gwa gavumenti njaga ate biki n'ebyobubbi ate byomubbi omuntu ateekako obubbi taliiwo biriawo Sandika state chegeza omwebi wa government yabeera ali mu mitambo gy'omusango kiringa nga kyalo kyali tusiba ffe kale ekinsibe ekyo kyalo kati sente zino zirengeje zikutaasaamu wali oziweereza sente ezo naziwaayo abiri onawaayo abiri ago ne bankendeza kubanga naye ngenda siba myaka 10 myaka 10 ngendo sibwa naye ekintu ekyanyamba nnyo kana bana walooya abajjanga n'abasirikale be nakozesanga nje naye overall olw'abalooya ababeerawo nga bayamba batalina pulaani naye musirikale nyina batwala ku kkooti osomuyitiramu n'omwenge ng'emitwalo 2 jjukira kati omusirikale aba akolagana ne bali ba state bakilaaka asobaliramu n'omulamuzi asomuliramu kati jjukira bonna bali mu gundi y'emu yebateesa agamba nomuyambe bambi kasatwadde ekyabiri kikyo mugamba wange kito nkikuwadde naye ne bamuwayo ng'omutwalo omusirikale gwamuwayo ng'omutwalo oba tobimanyi olio nga ne bansalira era bansalira nakkiriza nembikiriza otyo nembikiriza ne bansalira ebbanga yange ezo waziwayo bakusalire naye nga tebakusalidde ebbanga ddene so bwewaziwayo bakusalira the wastage of the judge's time or court's time kati zino sente zewawaayo zo zaali bakusalire zebansalire mangu chap nkola obusobola wange nga ng'omanyi nti mu mwezi w'okutindi bambaayo oba olubala tirukendeera so sikuleetayo bakuze obeera mbye n'otambula kooti olunaku oluziba tosobola ddubaala kuba tomanyi ogenda okyali kulimanyi balina omala bakusalire oyinza oba kumusanga munene nakugenda nakusalirawo emyaka gyotategeera ate ng'olwedde olina ebbanga lyonoonye naye ate obeera ku musango omunene olina yita mpebageni emyamangu nakusalira mangu aba obusanga obutono oyita mpebageni bakwa community service ebintu ebyo nogenda
Okay, kati otuuka wamaliza obusibu ovaayo ofuluma. Then otandikira ku ki? Walina abantu bo nti family yawe ina kyakutegekedde like ki ekyaddaka olunaku lwofu kuba naliko ku kooti emu ne bata ng'oli alina natambuza bigere batya bata omuvubuka awo nga tayimanyi kiddako ne bamuta n'atambula bigere awo n'afuluma naye nga ne gy'alaga tamanyi kiddako. Nze bagenda okunta nga wegambye era bagenda nze okunta enamuko kentandikwa sente kuno bena yafuna basiru abwera kwa nagenda ya mukuva mu busibera nga mbafunyemu era abiri wamu gagadaga kati agabi era wena vawe nti ngoma nsiniza komero bana zoza bazashirani sofuma nazo nezigina kutegedde kati ngo omanyero over life sinungi twetegeera bikimu wakiseka siwe kiri bikimu kikyuse wasula bitia kandi lo dibyo wale twala toyina kyoyina obanga gwe bazadde ngoye zoyina kumpitiza oyina naye nasanga mukwano gwange omu namusanga namalyamu akalimu ako nasoosera okugamba mutandikwako okusikula emirambo okusima ntaana bikyebyo namugamba makosoose okuyira n'ofuna wakati fe batukwira mobayiro nensooka ntyamu naye nga abafunyi osabise babikola agamba Boyas kaswango ino omutima titogenda kusima nava mukomya najja nina omutima naye navaayo n'ogwo omutima gwange nenga muwaayo kangukozesa nsoke nfune backup ya life akaze omutima guno guvunire mu kkomera ngiye ndaba ekiddako so kiri ekyo kati so omuntu otuuka ofuluma then yakuliiramu nti iwe tunufuna wano wafuddewo omuntu tunogenda tusime era aba kati gikana sina na simu kati abalina okunoonyamu oba kukyaba naawe nti ab'egindi baafiiriddwa kati ye n'agamba awe Masaka afiiriddwa Kayunga nawe tusime ntaana kati nange mba nina obbangi mba n'engoye zange awo ezosima neŋŋera enkumbi biki nsulubu y'ababiina kati mu kuvaayo tovaayo ng'oyera omusimi wa ntaana era ovaayo nga gentleman yagenza okukola omulimu ogw'amaanyi n'okomawo nga ne woba osula ku muzigo tebakimanyi nti ono omusajja asima ntaana zabafu waawo nali era nkola nga bwe nsula ku street naye sinaawe essula era bamuganda wange Nikodema Soja ate era nayo ng'embeera si ya mulembe simbeera nti waya mulembe nti kale ng'omanyira bavubuka nti bakwatira mu geto kikwekwe ate katodde era baddemu bakwatireyo si kyekyo nti kale naye oli alina obuvunaanyizibwa naye ate nanze omuntu omukulu mba nkitunulamu mbanga ate oli muto wange ate nze ni mukulu nti oba ayina ddemu waawo ayina akaana gwe nyigiriza nali njiya amagezi ebintu kati ne bannaye ebintu si byangu so omulimu guno ogw'okuba nti mwemusiba ntaana waliwo bagadde okusengula ebijja ne mugenda ne musima ne musengula ebijja abafu bano tebafuna mu buzibu bwonna batugamba emizimu gino mizoseegula omuzimu nga tegwagadde gusengula baliwo baba batunze butunzi ddakkalira kijja waliwo enkayana kati ebiddiramu ne mulyoka mugabana ebisiraani n'ebitambo na biki byonna bibatambulirako kati ebintu nga watonera kusima wawewo obuddagala bw'osobola okweyisaako ne mukumayiza n'ogenda ng'ogenza okunaana okeeyisaako ddagala ganda eddiro lya kiganda era so tosa mpozi nga gwe wena ebyekika ewammwe kinanga onogamba oli wanjaayi kati olina omulala najja nsajja nyo nayaga ogyeyigiriza ate nga gw'ojuluddeko ogimanya oli kagujje kati oli azze tagimanya yagiyiga wekanganyiriza ogw'eddalo kati kyekyo n'ebyo oyinza okuba nga olina ebyekika byo mu byaggaana ebintu ng'ebyo oba mulina ebintu biba byekika oba omutwe gwe si mugumu naffe bakagujje naawe tetuyita ebyo ndi kagujje ngenda nengisima nenvayo nenfuna sente zange nezembeezaawo ebintu si byangu bannaye naye mu byonna nga teyimira gy'oyinza kutunulira n'ogamba nti nfa kyogenda okuziikuula abafa okusima entaana kambeko ekirala kyenkola kati ekintu ng'ekyo ekyentaana nasobola okufunamu kale ku busente kyali kigaba kasente atleast akayinza okubbulula nsobola okufuna kasente kasala yakugamba jukira kati engeri nali omuyimbi alina n'ekitone kyange naliko dansa biki kati mba nno niŋŋamba owaayi ate sawa nga kali mu kamobayiro kabeerayo ebbali naye kati ngeri njefunye buno busente sente
kenkola ekibiina ky'abadansa ode mu talent ye mu talent yange abantu basobola okuntegeka n'ennyimba badansa nga babaawo nze akiggala wala nikozina awo nze akiggala bansobola okufunayo abayimbi ntukawo posta zaffe ngaabato ntekako omuyimbi omunene badansa nga babaawo omuyimbi yeetaga ba vixens yeetaga badansa mu vidiyo abaana bonna ekyantekako eimu eyo be bano buti bali tulabako wano babaddewo nti era be obadde olabako kati so oyina badansa then obeere ng'oyiye obulamu oba mufunye show mbalala oba wa oba oyinamu akasente nga mwesonze nga upcoming ne mweto ba Dax Katero ba Kyewuunyisa ne musoloza akasente mbako emufunira twagere tufunira so tayimbo etuuka nga luwa akabaluka ntugenda kuzikuula jindi bafu oba waliwo abeetaaga okusima ntaana ejindi nga oli aido then ng'olumba ng'okikuba era magezi nga kagoje tosuula kuba n'okampa tuyiya naye era okakwata mu silent nga tebategedde mu magezi nemetegeera nti ogenda kukola byabafu ekyokola ati sooka ma silent noba oyinza oba n'abantu bakuli okumpi emirimu gyaffe gino ayinza obutayogera bwogeze muno naye nga ayitira mabega kikuba obukubi gyanugere tukole mukana wange ogye bugenda wala bafudde esimu etekamu silent ogikwala mbona wenaddemu olasaa ebitegeera lwakola gyasoba oli smart odde oli smart kumbe ejoba kyekyo so olya kusanga mu bbala ng'okirinze buti nga wesaze bling zona nga baga abavuka bakolamu abo kumbe akasente gyekava sente gyekava tebamanyi gyekava naye alhamdulillah kasita oba nga oyiyabuya n'okola kakole n'oba nga tobbye bubbi toteze muntu mukubo tokoze n'oba nga okufunye kasente wakali kalaali ate ngamba at least kisingako kasita ofuna engeri we protecting amu ate tutambuliddeko biri simanyi biki nti n'endagala emukozesa at least obeerawo somehow so survivinga bulungi nnyo okusingawo okukuba emigo gy'ekyalo abatugoberera tujja tubakolera emboozi nga zino ez'enjawulo n'olunaku olwaleero tubaddeko n'omukulu ono Kimuli Rico aka Professor Rico naawe ali atulaba oyinza okuba ngolengo oyina ekifo ekyo ekisanyukirwamu alina wano abaana badansa asobola okuyimba n'ebirala oyinza oba ng'olina n'omulimu ogutambula omanyi kati omuntu wabanga ayiseeko mu mbeera ng'ono gy'ayiseeko n'agendako mu University of Understanding abamu bafunamu ekyokuyiga n'abanga ateredde so waliwo abantu bafe batulabira emitala amayanja ngayinza obba nga alina yeeno omulimu n'otukola natuga muvubuka oyo mugamba agenda akola ekicuba ekyo kikola akimalirize akasente kaako ku ssimu then tuba tukikola ate butereevu nnyo nnyini ddala so mboze eno nze ngifunamu ekyokuyiga nga bw'abagambye nti abavubuka obadde baga nti abavubuka ebyokwagala ebyobwerere bireeta obuzibu bireeta ddala obuzibu nti omanyi bigenda bikomekerera tomanyi gye bigenda kukomekerera abagamba mbu abanansi bannavaayo kyebogerako tebakitegeera sente z'entuyo nnungi aziwooma okulya okusinga bino ez'obwerere ate ziwangala olw'ensonga osobola kikolamu ekyamagezi naye zino ez'obwerere nti oba mubyenzi byenkoze eki ozikwawo enzigenda bugenzi teziwa mikisa zifuumuuka noba okoze bizinesi okanga eyiise kale twebaze Katonda nti at least obulamu bulinako kwebuli nga tukuteeramu essala obere nga bugenda mu maaso natufunye kagapu tujja bba nga tukomanga tubere nga ate nga tunyumyanyumyamuko kaboozi kuba nkalabi kalimu at least ekyokuyiga okay Chris the Crown yabeere emabega wa kamera ompya subscribinga mutugobere nnyo ku mukito gyaffe egyenjalo ku TikTok Good Talent, Facebook Good Talent ne YouTube ge maka gaffe amakulu agali official Good Talent totuwoddemu awo kapera tugalewo akapera nsooka teekayo akapera so tuwemu akapera nkawawanga mukomera gye yeah man Professor Rico Kaliba wide Uganda Yugi 2 Yugi Kampala straight Professor Rico alongside Rico dancers be badansa bange naye nga akapera ke kanone ku YouTube gye kayo naye kayimba bakayita international na bakagamba nti n'omukwano go international n'obulungi bo international tondeka tonsuula rhythm to the ghetto man Professor Rico Kaliba management sonko there ayo tubana aba tuyiseemu ngaffe abayimira tuyita mutubakaliya zaffe tubayanga zikola ki bazira basente kuvayo mugayo twava twajja buzibuza kyova munange kalimu ako tokatwala obe ne kalaga nti no tulina okukola ngaffe abavubuka okay ne kano kampisize wenaku z'omwezi nga 10 muntu Josh Jamaica alina video premiere agenda kubeera wawe bweyogerera abantu bayite bajje wagere Josh Jamaica kayimba bakayita atiyamu ennaku z'omwezi nga 10 mujje muwagire ku mugana nge Josh Jamaica Yugi Kampala straight ali awo bweyogerere wennyini agenda banga launching akayimba ke bakayita atiyamu
okitegeera jangu tubeereyo professor liko gyendi ku kitimba nange ku posta kwendi ne Kodema Soja kwali ya good talent yo nana genda bayo kamera vixen na je bali ba dancers abayimbi bonna so mugana nge muje tuwagire muje tuwagalize good talent tuwagalize abayimbi abato tuwagalize ne professor liko kaliba bannange temwerabire ekyo nenga kyaka bitwa binazo mwezi nga 10 Stuart promoter abitaddemu ensimbi ya organize nze kino fen tuwerekera nze Sonko Muhammad